lyaffe abaana basena ku luzzi lwa Nkoma beebakako bwe basose nayo era tubeera ku bwerinde abaana oggwamu. Tukubira gavumenti omulanga oba esobola otufunirayo tanka etuyambe batuleetereyo tanka tusobole ofuna ku mazzi amayonjo. Amazzi ge tufumbako obuugi ge tukozesa okuyonja mu toilet era amazzi ge tukozesa okufumbira abasomesa emmere. Amazzi ge tunywa makyafu ganywebwamu ente tugasena ku Nkoma ate agatulwaza gatuzimbye embuto. Zigano makyafu ate abaana baganywa nga tebagafumbye ne gaviirako okulwala endwadde typhoid, diarrhea ne gatuzimbye embuto. Amazzi gatufuukidde ensonga obukyafu buli bubi nnyo, tulwala embuto, tulwala endwadde ze tutategeera typhoid. Tuli bubi nnyo amazzi n'osindika omwana ku luzzi ajula kugwamu. Kati wuuno ngeesenedde omukazi omukulu nzenna nandisindisa obwana bujje bunsenere. Tuli bubi bannange batukolere ku luzzi tufa. Kyokka ekizibu kitulina nti oluzzi lwa mukokwa ava eri ayiika buyisi muno. Kyokka tawuni yonna kwesena abaana kubasena mu mbeera yonna ne tuvaamu okulwala. Typhoid tawedde wano. Abasawo batujjako seetepitirivu nnyo lwa typhoid naye nga typhoid ava ku mazzi. Ate ekirala abooza ppiki kwe booleza. Oluzzi nga bulayo tuli mu bwerinde abaana baffe kwe basena. Kyokka tuli mbeeraliikirivu nnyo kubanga budde bwonna bagwamu. Ekizibu kitulina kyamaanyi nnyo, kyamaanyi ddala era situmanyi kituyinza kukola wabula tusaasire obusaasirwa naye nga tetuli bulungi. Tusaba buyambi eri gavumenti etuyambe okutuwa ku luzzi olw'omulembe naye nga kati tetuli bulungi n'akamu. Era tuli mbweraliikirivu ekyeyanga bwe mukiraba kati lumaze okukalira kati embeera eyo nga bwe mugirabye. Ekisookera ddala amazzi makyafu. Amazzi gano amakyafu galwazizza abaana omuwendo gw'abaana ogusoma buli lunaku gubeera gukyukakyuka. Olwaleero balwadde, enkya balwadde, abazze olwaleero enkya tebadda balwadde embuto. Essente nnyingi ez'abazadde bazitwala mu ddwaliro okujjanjaba abaana. Ekirala amazzi gano gakozesebwako abantu bangi. Abooza ppiki bawoleza kuno, ebisolo bajja kuno, ab'ekyalo nabo basena kuno. N'osanga nga amazzi bwe butuuka obudde bw'ekyeya amazzi gakola ki? Gakalira ne gafuuka makyafu. Kati ng'essomero tusanga obuzibu bunene nti abasomesa balina okuwerekera abaana abo bakima amazzi kubanga tetusobola kusindika abaana bokka ku luzzi nga bw'olulaba beebakako bwebaso okukima amazzi. Abaana abo tubeeraliikira okukola ki? Okugwamu. Ate ekirala n'abasomesa bennyini oba obudde genda werekera bano n'amazzi bakomewo ebyokusoma bikola ki? Bitataagana. Noweesanga ebyokusoma bikoze eki? Bikyankalanye. Amazzi ago ge mulaba oba olumu abaana batwebbako ne bagenda bokka. Kati ne kituleetera okweraliikira nti tulina okubeezaawo omusomesa okulaba ng'abaana tebakola ki? Tebebba genda ku luzzi. Kati n'olaba ng'omusomesa oyo yali badde asomesa ku obwo obudde ali ku luzzi akumye baana butakola ki? Butagenda. Eyo yonna baana bakola ki? Bafiirwa okusoma. Tukubira gavumenti omulanga bwe kiba kisobose batuweeyo tanka kubanga essomero liriko amabaati. Tusobola okulembeka amazzi agamala abaana abo ne babanga bakozesa amazzi tebakyagenda ku luzzi. Oba bwe kiba kisobose tulinawo nayikondo naye yayonooneka. Batuddaabirize nayikondo eyo nayo tufune ku mazzi amalungi kubanga go mu butuufu amazzi gano ag'oluzzi mukokwa era tuba nago mu budde bwa nkuba nga mukokwa aleese. Enkuba bwekya ng'oluzzi lukola ki? Lukalira. Yenna asobola okutuyamba okutuwa ku tanka tweyanzizza. Abasobola okuddaabiriza nayikondo tweyanziza nnyo tweyanzeege naye ng'embeera gye tulimu si nnungi. Tulina ekizibu ky'ebizimbe tebimala. Abaana bangi babula we batuula aye n'ebiriwo nabyetaaga okuddaabiriza. Kati nga wano wawe ekyebibaawo omukulu kye yagezaako n'atetenkanya naye nakyo kiri mu mbeera mbi ddala. Tekigenda ku mutindo gw'abaana okufuna ebyenjigiriza ebirungi. N'ekirala tulina toilet emu ku muwendo gw'essomero lyonna oguli wano. Abaana abawala mwe bagenda, abalenzi mwe bagenda, naffe abasomesa twesanga mwe tugenzi. Kati okubeera nga otusharinga toilet emu eriko obuzigo obutaano akamu ak'abasomesa kandi badde ak'abaana abalema abasomesa ffe mwe tugenda. Ati abalenzi n'abawala bonna basanga bagenze mu buzigo buno obusikoze ki? Obusigaddewo.
so ekyo kizibu nakyo kyama. Tuli bubi Rakai ku nsonga y'amazzi. Abantu batindiga engendo empanvu okufuna amazzi. Abantu basena amazzi mu bidiba ebikozesebwa ente, amazzi makyafu. Kyekireetedde abantu baffe okulwala olw'ensonga amazzi mabi nnyo. Gavumenti etuwa ssente ntono nnyo ku disitulikiti y'e Rakai, ekitasobozesa kitongole ky'ebyamazzi e Rakai okuddaabiriza bowaholo enkadde n'okkola empya okusobola okufuna amazzi amalungi. N'olw'ensonga eyo tusaba gavumenti etuyambe tuweereze ssente nga nnyingiko tusobole okubeera nti tuweereza bannansi amazzi amalungi. Ku lwange ngenda kulwana bwezizingirire okulaba nti abaana b'e Butiti bafuna amazzi amayonjo basobole okuwona endwadde eziva ku bukyafu. Ngenda kutwala ensonga eno mu kanso mu disitulikiti y'e Rakai ewakaawo wamu n'ab'ekitongole ky'amazzi tusobole okuyamba abaana bano bawone ebirwadde ebiva ku mazzi amakyafu agali mu kitundu ekyo ge bakozesa, tulabe nti bafuna amazzi